jako akawuwo. Lydia Nakalyowo emyaka 17 ng'abadde asoma byanviiri e Matuga yeetugidde mu nnyumba ya mulamu we Benoni Mwaka ku kyalo kiri Agonja mu ggombolola y'Egombe mu disitulikiti ey'e Wakiso. Kumune nyomanyi tuli bantu banjawulo era twakulira wanjawulo. Era nze mwakuzikiza tuli bantu banjawulo era twakulira wanjawulo. Twakulira wanjawulo oli osobola omunenyako katono ne yeetuganze nonnenyako katono ne sekola kintu kyonna abatukuza banjawulo era tuli bantu banjawulo. Ejja tulabe lwaki omwana yafudde ate omwana bamusanze amaze okufa ate ne baggalawo lwaki baggaddewo oba ate omuntu omukutte bamutuza ate n'oggalawo n'omwana oweekweke wanneyiba kitegeeza waliwo embeera etali nnungi. Bamukwese n'ebisolo ne babikweka mayiti eri mu nnyumba bayinza okuba nga balina olwo. Nakalyowa mu nnyumba abadde abeeramu ne munne Vincent Ssekebo emyaka 19 ng'ono abadde tali waka bw'agenza okudda kwe kusanga munne nga yeetuze kyokka bwamulabye kwe kusibawo ennyumba ne yeekweka ewa mulirwana waabwe. Tufunye ekikangabwa ky'amaanyi ku lw'okufiirwako omwana affe ayeetuze omwana omuwala naye nga simanyi yavuddeko buzibu ki bwamuviiriddeko ekintu ng'ekyo. Simanyi buzibu ki obubasumbwa kuba sofa tulinayo ndowooza nga basatu abakagenda mu kikolwa ng'ekyo naye nze nga kiva ku buzibu bw'abazadde. Kino kitabudde abatuuze era ne batandika okuyomba n'abamu ku booluganda lw'ennyumba omugudde ekikangabwa kino nga bagamba nti kyandiba nga waliwo ensonga endala ebeekwesa omulambo. Ekyoga nti poliisi emala okujja ate balyoke nti abantu balyoke balaba omwana kitegeeza nti balenga bagamba nti omwana ayina eyamutuze okiraba kiba kyetaaga omuntu omwana ne tumulaba netugaa kiki ekiriwo omwana olw'okuba nti yeetuze so sigamba nti poliisi ate emala okujja ekintu kwetuga kikyuka n'ekyokutemula kati oli yesse ekitegeera yesse so si bamusse kubanga yeyambisemu omukaka. Bw'omanyi kati lwaki addaliddwayo mwagikubidde kati mwagikubidde nyini maka taliiwo ali ludda wa. Bano bagamba nti omuwala ono kyandibanga ensonga emutuusizza okwetuga kwe kuba nti yanenyezeddwako ku nsonga z'okwagala abalenzi. Polisi bagireeta kutukakasa kutuwa bbalwa nti omwana yeetuze kyokola investigations seba abantu bokukyalo tetukola investigations. Nze mukama w'omuvubuka abadde asula muno nandibadde nazedda ne mugamba ggulawo era yandigudde olugi naye olw'okuba tetuli waggulu w'amateeka tulina okulinda poliisi nandibadde namugambye dda nti munnange ggulawo nvudde ku mulimu ompise naye kati tulina okulinda poliisi naye abantu bwe tuwowoggana tetulina kyamakulu kye tugenda kufunamu tulinde poliisi. Kansala akiikirira ekitundu kino ku ggombolola y'Egombe Kaggwa Kennedy agamba nti omuze gw'abantu abeetuga gweyongedde nnyo ng'asabye abalina ebizibu lwakiri okutuukirira ng'abasingako okubawa ku magezi. Obuzibu bw'abazadde obwo kiyinza okuvako okukinywa omwana omuteeka ku kintu ky'atayagala ndoza ne kimuviirako naye ne yeetamwa. Singa omuntu abeera yeekyayi abeereko gy'addukira oba osobola okujja nga kangendeke wa chairman munnyonnyole mu nsonga oba kangendeke wa muvubuka atutwala tulabe ekyokukola munnyonnyoleko then kubanzi mba nsobola okutuukira omuzadde oyo. Poliisi okuva e Matuga ng'ekulembeddwamu Akitwala Kakembo bazze ne bajjawo omulambo ne gutwalibwa mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Mulago nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Kibi nnyo bakuntumye mawulire ga nnaku nnyo mutuuze wange ku kitundu kyenkiikira okulaba nti yeetuze mu mwaka gumu bantu basatu bakwetuga kyennyamiza kubiriza abantu bonna bw'obanga osobeddwa ntutuukirire ng'abakulembeze tubakansolinge tekijja kufaanagana nsi kuggwawo ng'egenda yeetuga mu mbeera eyo. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luuko Weesigire ku lukomo lw'essimu akakasizza bino kyokka n'ategeeza nga okunoonyereza bwe kukyagenda mu maaso. Ku ssaawa nga 8 tufunye okutegeezebwa nti mu maka ga Mwaka Benoni ono nga manager ku Sunseed wano mu Kampala omuwala abadde abeeramu Nakalyebwa Lydia myaka 15 yeetuze ng'akozesa olugoye mu kiyungu
omulambo gugiddwe ne gutwalibwa mu ggwanika emukago naye nga siri mu kwetegereza nsonga eno kumanya embeera eno evudde ku ki n'ekiyinza okuba nga kyamutembye okukola ekikola kino kunoonyeza kugenda mu maaso. Ajje Samuel yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Anti ffe twagala poliisi, mwe muwoza poliisi y'e Kampala yeena atya.